Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Olunaku olwaleero nkuleetedde eddagala eriyitibwa mwambalabutonnya. Nkuleetedde eddagala eriyitibwa mwambalabutonnya. Mwambalabutonnya bw'atyo bw'afaanana nga w'omulaba. Mwambalabutonnya bw'atyo bw'afaanana. Alina akamuli alina obumuli bwekwata kuli nga buyitirivu. Okitegeera yoyo ayitibwa mwambalabutonnya. Ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala, mwambalabutonnya oyo mungi namuno mu kibuga mwali bulungi nnyo, era gwali mu kibuga muno osobola omufuna bulungi nnyo wegezaako obeera ng'oli mu takisi gezaako okulaba ng'otunula emabbali kw'ekkubo. Emiti egyo kwegiri bagisimbira ddala olw'ensonga nti kalabika bulungi ate kakola ekisiikirize ekirungi. Kati ku makubo okwo baabuteekako okugeza example, olaba oluguudo lwe bayita Lubaga Road kwekali kwebuli buyitirivu nnyo obuti obwo oba eddagala eryo eriyitibwa mwambalabutonnya. Kwali nnyo ku Lubaga Road kuno waliwo wano owaali abaawumeme we baasookera we bayita Lubaga Road, oba tugeze nga wakava wano eyali MM ng'odda mu kibuga. Kati waliwo awo owaali abaawumeme awo omuti ogwo weeguli munene nnyo gwanjadde, baguyita mwambalabutonnya. Era n'ogenda mu maaso era ojja gulaba bw'ojjassa otunula mu mabbalibbali, n'ogenda mu maaso konna tekutuuka kalawundi akasooka akava e Lubaga era nagwo weeguli ekyemmanga, ne ku ggombolola wennyini nagwo era weeguli. Kwegamba baagisimba nnyo mu biseera by'emabega ate giwangaala ate girabika bulungi olw'akamuli ako akabeerako. Giyitibwa oba liyitibwa mwambalabutonnya. Bwe batyo bwe baliyita eddagala eryo. Mwambalabutonnya bw'atyo bw'afaanana. Aba n'akamuli nga bw'olaba akamuli ako keewunzika bwe katyo nga bw'okalaba. Keetegereze bulungi nnyo akamuli ako nga bw'okalaba bw'atyo bw'afaanana. Ojja mulaba ku makubo. Mwambalabutonnya bw'atyo bw'afaanana. Kakati mwambalabutonnya oyo ddagala nnyo, okusookera ddala mulungi nnyo mu kujjanjaba ekifuba. Batyo tumuyita ssenyiga. Mulungi nnyo mu kujjanjaba ssenyiga. Buli oba ogenda kufumba eddagala ly'ekifuba, fuba okulaba ng'oteekamu mwambalabutonnya oyo, omenyamenya obuti obwo n'obufumbira mu ddagala eryo ly'ogenda okufumba erya ssenyiga. Ekintu ekirala, mulungi nnyo ku bantu abafuka ku buliri. Abafuka ku buliri ddagala nnyo okwata mwambalabutonnya oyo n'ogattamu n'eddagala eriyitibwa bukumbu. Bukumbu ndowooza mumutegeera na mubalaga. Bukumbu ogattamu bukumbu n'ogattamu mwambalabutonnya oyo n'ogattamu n'enviiri za kasooli. Enviiri za kasooli muzimanyi ndowooza. Kasooli ng'akyali muto abeera n'obuntu obwo bwe bayita enviiri za kasooli. Kati w'obufuna bifune byebyo bisatu: enviiri za kasooli, bukumbu, ebikoola bya bukumbu bulungi nnyo, n'ofuna n'oyo gwe bayita mwambalabutonnya. Mwambalabutonnya y'oyo omufuna bulungi nnyo n'obifumbira wamu gwafuka ku buliri. Obifumba beera ng'onywako mpola abaana nammwe abakulu. Mulimu abantu abakulu abafuka ku buliri, simanyi oba ekyo mukimanyi mwebali nga munnange alina obuzibu bw'okufuka ku buliri. Kati eryo ddagala nnyo. Omwana naawe omuntu omukulu, oba olina omwana ng'alemedde okufuka ku buliri, ng'omwana akyafuka ku buliri ng'akuuzabuzeza emyaka 15, 16, 14 ng'akyafuka ku buliri, eddagala lyeryo. Ndyo ndikubuulidde mu bulamba. Funa mwambalabutonnya oyo, ofune enviiri za kasooli, ofune ne bukumbu, obifumbe. Wegamba abeere ng'anywako. Asobola okunywa olunaku emirundi 3 ku makya mu ttuntu n'ekawungeezi. Ekyofuka ku buliri kigenda kuba akisiibudde, tagenda kuddamu kufuka ku buliri. Bwe kityo bwe kiri. Nkugambye nti eddagala eryo liyitibwa mwambalabutonnya. Mwambalabutonnya bw'atyo bw'afaanana, bw'ayitibwa mu Luganda ayitibwa mwambalabutonnya. Mwetegereze bulungi nnyo ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Tutunuulidde mwambalabutonnya engeri gy'afaananamu, bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekya likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.